naddala abayimbi abali bano abayimbira Pulezidenti Museveni ennyimba mubanje mugende munoonye omusajja gwe bayita Balamu. Bw'oba wayimbira Muzeeyi oluyimba, bw'oba wayimbira Museveni oluyimba, bakwata akasiimo kammwe ne bakawa omusajja gwe bayita Buchamani n'omusajja gwe bayita Balamu. Mumpulira bulungi? Era Irene toddamu complaininga ku pulezidenti. Genda onoonye Buchamani, onoonye omusajja gwe bayita Balamu Barwahale. Teyamba namukubira esimu nagisalako nibangamba oyagala kinti njagala kitabo kyange naye wensula amazzi gabula kuntwala gajjula ne gatuuka muno. Nyonyola mami oli abitegeere mami oli omanyi Bayibuli eyogera ne Galaatiya essoya mukago negamba Katonda tasekererwa banga mu kyasi bakyakikungula kali bakuula beddembe nze njagala mazima ng'omusaza Grace Wall kabeera Waikibanda bayaganga twawanye muwona agende Waikibanda yagenda mu State House dagala Muzeeyi sente ziwanse nze nzekka nayogerako nga yeka Pulezidenti Museveni ayagala indasitule y'abayimbi kati kambabulire Muzeeyi yakeera ku makya n'akwata mama Nakyole ne bakwata Saamu Mugagga ne bakwata Sophia Nantongo ne Dr. T ne babatikka ne bagenda e Bulaaya ne batikka ebyuma biva kuno ne ku NASA Saamu ali wano olw'ensonga Saamu bamusasula mu State House, Sophia Nantongo bamusasula mu State House, Dr. T bamusasula mu State House. Museveni yakwata sente nazoga Bekulu empiti zinazogera bazijja kuyiga genda maaso wamma abayimbi ebyuma wekagende maaso ne video ne bakwaza dikana mwina kulikodinga bale video bamwana saundi eva kuno ekuba okubanga kwangi akati nze ngenda baba banjiza kayagala okulikodinga noonya kayagala okukola webale nnyo tugeramula naye mu group sinali ni group ya WhatsApp sirimu osobola okuadingayo okola batujide masimu ffe abatumanyi nti music soko adinga mu group if possible naye waliwo ekezi n'ensonga enkulu zesimanyi oba gosobola okutuuka believe can reach this people waliwo ensonga enkulu abantu gye batasobola kugeeko esinga okuba ey'omugaso fena singa otegeeza abayimbi considering abagaba abayimbi bali abanene lwaki tebalibode bali ate badde the reason why basinga okuswala Thank you.